Niriza nnyo ate ne tukwebaza okwekumira ku BBS Terefayina gwenna kyekumidde ku Terefayina webale nnyo webalire ddala nze Penina Ntume program olutindo nga tuli ne bannaffe aba Victoria University bano bakugamba come prepared to learn live prepared to succeed bali ku theme eyokuba nti enkola ya AI ebyo bye mubadde mubeereeyo ne mutandika otugeneratingira messages nga tulaba oluzungu si lwammwe aba Victoria University bakulaga nti enkola eno ye future gye tutunuulidde ate nga n'enkola ya teknologiya ye future gye tutunuulidde se omwana oyagala omubangule asome nga bw'ajja mu nsiike ya business mu nsiike y'okukola agenda kulabika nga byonna byakoze asobola okulabika nga abiteeka mu nkola mutwale ku Victoria University Kampala. Ndina omukyala Mrs. Semwezi Mary Goreti Katusabe Secretary okuva ku Victoria University wamu ne Dr. Bill Nketo ngono ye Dean wa Faculty eya Business. Tuyina ebyokwogerako bingi ninga njagala okujjukiza nti nga 2 September tuli wali eri ku Commonwealth Resort mu Convention Center tulabike nga ate tubeera abamu ku abo awawitnessinga abaana bagenda okujja mu nseeka ya business nga bagenda tuteekako competition kubanga byonna bye basomye bagenda kulabika nga ate babiteeka mu nkola. Mbaniriza nnyo bantu bange. Toyanziza nnyo. Ate era neebaza okubako nammwe. Nsaba tubuze ku labya Terefayina. Abatulaba mwena tubabuuzizaako mwasuze mutya bannaffe. Tubalamusiza nnyo bannaffe abatulaba era tusanyuse nnyo okubeera wano ku BBS Terefayina. Okay. Omuntu bw'awulira Victoria University, even the time I had the other previous guests, ekintu ekimu kye basinga obbogerako is technology. Universities endala tusobola osoma nemba sina laptop. Universities endala tusobola osoma kuba tukimanyi nina okujja mu kiraasi zange lecturer nina okujja mu class bwe mba sisomye olwo bigenze. Kiki ekifula Victoria University ey'enjawulo mukyala se? Webale nnyo nnyabo. Victoria University oyinza okulowooza nti university nga university endala oba mutuufu kuba university ewa degrees ewa diplomas ne courses endala eziri nga ku certificate level naye ekitufuula ab'enjawulo kye kino tusomesa ate ne tu making sure nti bw'ova mu university omanyi bye wasoma mu class omanyi ne byokola mu field si kusoma busomi n'okomaawo. Kye tukola kwe kulaba nti buli programu yaffe yonna gye tuyina eyina obudde obugiweebwa okuba ng'okola ng'olowooza innovation oyina entrepreneurship oyina ky'osobola okwekolera gwe ng'omuntu oba osigalaawo nti nasoma kino nedda. Abaana baffe bonna n'abasomesa baffe bonna basoma okulaba nti bye tusoma tubiteeka mu nkola. Bw'obeera ng'olina emyaka 2-3 ku Victoria, by the time you leave w'oviira ku Victoria ng'olina ekintu gwe kennyini ky'osobola okugamba nti kino osobola okukikola. Ekyo kitufuula banjawulo. Ekyokubiri, tulowooza nti omuntu tasoma busomi bitabo. Olina kukuba akapiira, olina kuzannya, olina kufuna fun nga student ali ku university. So ojja kusanga Victoria tuli mu class online, tuli mu class physically ku campus yaffe, ojja kusanga tukola buli kimu kyonna omuntu owa bulijjo kyakola. Tetweteeka wali nti tubeera eyo tukolagana n'omuntu wa wansi n'owa waggulu. It doesn't matter who you are, tukolagana naawe n'abayizi baffe tubawa confidence eyo okulaba nti omwana asobola kutuukirira n'akunyonyola ki kyayagala okukola. Ayagala kuzanya mupiira ye, ayagala kuyimba ye, ebyo byonna tubisomesa kubanga omuntu teyatondebwa okutuula mu kilaasi ng'ekitereke ekiri awo. Omuntu yatondebwa to enjoy life. Baako kyokola, baako kyoyiga, relax. Ye Victoria University tufuula ab'enjawulo. Ate wulirayo kano tusomeseza mu class, tusomeseza ku line, we assess you. Ffe tetukyakola bibuuzo bino eby'empapula zino nnyingi nga zino hip hop papers. No, we teach online, we mark online. Tusomesa tukebera ebigezo nga tuli ku line.
ekyo kikulu nnyo gye tuli. We already started the AI world. Wow. We mutunulia programs ezenjawulo ze muyina online courses, muyina morning or day classes and evening classes. Muyina emitendera egy'enjawulo, tuyina certificate, tuyina aba diploma, aba masters, aba bachelors, bonna mubatwalidde wamu. Ngenda gende wa Dr. Bill. Nina ebibuuzo bibiri ne kansoke mbuuze kimu. Tusinziira ku ki nga nonda classes zino? Is it the school policy? Does it have to be my choice? Do we sit down and talk about it like, you know, pen ogenda kola certificate, but then I can do online. So do we sit as me and the school or whoever is in charge, or invading ensala onengama nze bannange nzize ku Victoria University, but I only want online classes? Yeah. Neyanzege pengina omukisa guno gompadde okunnyonnyola abatulaba ensonga enkule. Tukuwa omukisa. No tubuuza mulimu abajja nga kyayagala akimanyi. Nga teyeetaaga kutaliza amanyi requirements, amanyi buli kimu ekyetaagisa sono applying nga n'amanya era ne bukembera empapula nga qualifying. Ne mubeeramu oli nga tannasalawo. Then era muba mulina okutula naye tulina ba heads of departments bajja munnyonnyola, ba deans bajja munnyonnyola, oba abantu abakola ku admissions bajja munnyonnyola ki kye yeetaaga okumanya mu bulamu bwe nga ye ekirooto kye kyeki, ayina ebisaanyizo ebimutwala ku ekyo kyalina okusoma. So ne mubiyitamu era oli ne mumwagaza ekyo kye musuubira nti kyabannyonnyodde kyekyo. Then ekya online kubanga tukola blended learning, okubamba nti tuli full-fledged online, not yet. Kubanga National Council tenatuwawadde tulina obusobozi obukikola. Naye tukisomesa abamu ne babeera physical, abamu ne babeera online, then okkirizibwa okugjayoko mu kibiina n'obeerawo. So schedule yonna weekusobola. Wait, I can blend the two? I can choose to come to class? Online? You can choose to come to class, you can choose to stay physical. Naye nga kubanga nali mu class tumusuubira kubanga roll call tugitiikingira online. Nali mu class tukusuubira okuloginga on. Bino ebyokusoma empapula gundi present okuwandiika mutusaasire muko kwekyo weetaagibwa okuba ekitone ennyo ng'olina smartphone naye buli omuntu encouraging okuba ne laptop. So buli omu nazze ng'asuubira ekintu ekyo tikirooto tekijja kutuukirizibwa, naze ng'alowooza nze simanyi kompyuta. Buli omu tumusuubira ogiyiga era tukuteekawo emisomo egy'obabangula. So buli abadde n'okukalubizibwa okwo ne tubayigiriza, kubanga mu nsi wano tolina w'okyagenda kukolera nga tewali kitwetaagisa kompyuta. Tukirabyeko era n'abaana tuba preparinga bennyini abayise mu system yaffe, tulina career readiness program. Nti buli mwana okuva mu first year asomesa ku mulimu n'akola ntya, oba neekozesa oba bankozesa. Abaana ne babangula tumanyi wa first year kye yeetaaga, owa second year ne bana abagenda okufuna tubateekako nnyo essira. Oluusi ne tuleeta n'abantu abavudde obweru, waliwo department ng'ekola ku ekyo kyokka. So bagenda okugraduatinga kati nga bwe tugenda okugraduatinga nga bali ku mulamwa, era ffe abamu abalambula abaana mu internship. Victoria University students are excelling. Balina enjawulo gye balina ku balala mu bya computer, mu by'okumanya omwana alina kweyisa atya, emirimu yina gikola ntya. So tulina record eyo. Naye nga mu byonna bwenzira ku kibuuzo ky'ombuuzizo kikkaatiriza, tulina essira lye tuteeka ku abo abajja na biki bye baagala. Mulimu courses ezimu kati nga nurses program ng'eyo. Olina requirements z'olina okuba nabo ku O-level. Lulimu olina okuba nga wabyekolera dda. Ne bw'oba ozze ku Victoria University ng'olina requirements ezibulamu ku O-level, tetuyinza kuzaayo ate ku O-level kubanga obuvunaanyizibwa tetubulina. Naye olina okuba ng'olina ebisaanyizo ku O-level ne A-level oba equivalents ezo nga UNEB oba National Council for Education bwe neebeerabye negamba ono kaakati asobola okugenda mu bbanguliro. Ababa batasobodde nga babulamu ebisaanyizo tulina gye tuyita foundation program oba HEC certificate ya high education certificate, tulina eya general, tulina abayagala okukola ebya engineering ebya computer, tulina naye abagala okukola biological sciences, bayita chemistry ku O-level, ng'oluusi ne biology, oluusi ne physics. Kati certificate ezo oluusi nga A-level ebisaanyizo bibuzeemu, kati okola certificate eyo requirements weziba kwa National Council ya license okikola n'afuna ekirooto kye. Oluusi ebisaanyizo bwe bitabaawo era twogera nawe ne tugamba munnayo oyagala kino naye waliwo kino ekibulamu, naye ate waliwo ekkubo lino ery'okukola ki ery'okuyitamu ekkubo ettuufu. So bwe tutyo ne tuba nga bwe tuyambye ku ggwanga era graduates abo graduates batebanafuuka graduates abagenda okufuluma ebisaanyizo ebyo balina kubanga bingi bye tuteekako essira naddala ekya career readiness, ekyokusomesa AI n'okukola AI we. AI is a tool kyakukozesa, si nti abamu nga bwe bakitwala nti kyekiba kikolera buli kimu, gwe olina okukikozesa.
fenga abali mu kusomesa is a teaching aid. Yes, Kati gwenga ali mu journalism, it should be an aid gy'okozesa emirimu gye wakoleranga essaawa week number dakiika 3 osobola okubanga ogimaze ng'ogikozeseza. So bwe buyambi obwo kye tugezezaako okuteeka mu baana ba staff b'enrollinze ku courses ezo zigenda kutandika ne ba student kati kwenrollinga ba student ku short courses kubanga tusayininze international MOUs ezo ezigenda otuyamba okwasaganya ebintu ebyengeri ngeri. Wow. You actually answered my other question in that one round because omuntu ayinza otuula eyo n'agamba university ezisinga oka abantu basinga oba amatendekero agasinga gajjanga galanga gakulaga nti omwana waffe oluva wano ajja funa omulimu but then in a class of 1,000 people which places are we really going to employ all of us at once? You understand? But then there's that exception of abamwe bavaayo nga buli kyasomye mu class asobola okulabika nga ate akiimplement. Omuzadde atuddeeyo ezimu ku intakes zammwe it's March, July and October. Yes. March, July, October. Waliwo omuyizi ataafuna mukisa kulabika nga university emu bakyali mu kakuubagano wakati muzadde we essaawa eno. Bisaanyizo ki ebyetaagisa okubaka nga njija nange ne enrollinga ku Victoria University? Kuwa waliwo yakoma mu form 4 waliwo form 6 waliwo abali awo ng'omuzadde ayagala akola obusawo yamuganja akuba teacher olwomulala akuganja akuba makeup artist. Yes. Kakati omuzadde yenna oba omuntu yenna nga tunagamba mwana tuyagala abe teacher oba abe doctor oba munamawulire nga gwe nnyabo omwana oyo mala kumutegeera then omuwa omukisa ye akubulire ki kyalowooza ki kye yali agadde okukola. Kaakati tebabiyigiriza weewaawo naye mukulwanagana naye mukulwanagana okwo olina kulwana olutalo lw'onaawangula okuluwangula olina kuwa omwana oyo omukisa n'omutegeera naye n'omuwuliriza. Faba Victoria twongerezaawo okuwuliriza omwana oyo. Yayogedde career guidance and preparedness abaana tubaguidinga naye okujoininga Victoria University first of all tuwa kumpi buli omu omukisa. Abataafuna bisaanyizo ebibayingiza mu degree program mwennyini we wayingirawo certificate mwami Dr. Nketo gy'ayogeddeko olina certificate program ogikola then nekwongerayo olina diploma oyagala kweyongerayo era tukuwa omukisa. Ovudde mu senior 6 olina minimum requirements zonna nga bwe tuzimanyi to principal passes whatever ojja no selecting a program yonna gy'oyagala. Tuli mu sciences tuli mu arts byonna we tuli. Kati ekikulu kiri nti bw'oyingira okola ki? Bw'oyingira university ki ky'okola? Olina kusoma olina kukola n'amaanyi ate ne tukwongerako tulina okutwala out si out ey'okugenda mu dansi naye ya dansi nayo tukutwala bwe tuba twagadde to relax naye tukutwala out into the field into banking. Tulina partnerships with a number of institutions tetukola fekka kubanga bano abaana betusomesa banonye emirimu mu bitongole ebyo byetaaga omuntu ali well prepared. Kati bw'omutwala ng'akyali mu university n'abeerayo emyezi gigyo wiiki emu n'agendayo n'asoma emirundi 3 mu wiiki ali ku university ennaku 2 ali mu field. Ffe tetukola nti from Monday to Sunday oli ku university no tukuwa obudde obw'okusoma mu university n'okugenda to apply what you have learnt n'okugezaako okuyiga kiki ekiri out there kikyosanzeeyo n'okikomyawo mu classroom. Kati ekyo kikubuildinga gwe ng'omuyizi okulaba nti ofuna skills ezinaakubeesawo ng'omuntu. Fields zonna tewali kugamba nti kubanga nze nsoma computer n'olwekyo nja kubeera mu classroom 24/7 no olina kugenda wabweru eyo n'olaba biki bye bakola abasoma computer kiki ky'osobola okwongerako. 2 ekirala kye tukoze ku Victoria kati twogedde ku AI nga theme yaffe oba omulamwa gwa graduation yaffe this time. We are registering our staff ne ba students with the company we are working with to train in AI. AI sinsolo egenda okutulya instead fumu erigenda okutuyamba okutta ensolo endala gye tuluubirira. Innovation okukola ebintu mu budde
okukola ebintu ng'ensi yonna kati bwebikola. Tewali nsi yonna kati gy'ogendamu nga teyina technology. Ate technology akyuka every day, every other day aba akyuka. N'olwekyo abaana baffe, abasomesa baffe, ffenna mu university tulina okulaba nti tuli ku standard yeyo. Ye Victoria oyo kyetugezaako okukola. Kyetugezaako okukola Sinyabo. As the Dean of Faculty of Business, Yes, ma'am. why should I bring my child to do business at Victoria University? Neyanza. Kati ku Victoria kyetulina kisijja kwogerera universities endala. Yes. Omuli ne ze nasomeramu mu Uganda wano. Tulina omukisa nti tulina kye bayita Rupaleria Group. Okay. Rupaleria Group erina companies ezisukka 30. Buli company esobola okuabsorbinga abaana abataka nsoma 50 buli lwabeerayo internships. Tulina partnerships zetukoze ne banks, partnerships zetukoze ne companies ez'enjawulo. Naye nga ekisinga obukulu omwana affe agenda kola internships na mirundi 3 buli mwaka. Mami yakugambye kusoma ennaku 2 mwe tukongestinga buli kimu. The rest of the week omwana agenda akola kyakole. Kati Rupaleria Group, it's a matter of releasing a list ahead of time. Abaana abali due for internship. Bano nkaaga bagenda speak resort mu Nyonyo. Abana bagenda mu speak apartments. Bano bagenda mu tujita in air supplies eri Kabira, central purchasing, one of the best in a procurement procedures and electronized and everything. Bano bagenda Kabira kwenyini. Bano ebintu ebyengeri ngero ogenda okulaba almost 3/4 abana boyina for internship bagize abalala benoonyereza abalala mwina abantu bempataninga nabo emirundi egisinga abana aba basigalayo ne babasigaza ne bakoza kati ogwo omukisa gw'amaanyi nnyo nyini ddala ti abana banagenda oba presenting la internship reports access gyemwina ne basupervisor baabwe bavayo babanguse nja kuwulirayo ekintu kimu management madam university secretary omu ku bali ku top management bakatuwa kati faculty ya business tunaninga cafeteria yaffe nga ffe tugirwani cafeteria ya university baana be bakolamu bayize mu kuyiga baking bali mu kukola migaati bali mu kukwata ku ssente aba procurement be bali purchasing ebintu bye bagenda okukozesa kati ogenda okulaba skill sets ezo zonna omwana kati omukisa abagulina naye ojja kubeera mu university si kubogerera bubi naye ng'ogenda okunoonya omwana wagenda okudda ku internship nga n'abaana 10 abasooka temulina mugenda bateeka naye ffe it's a rule by human resource ba company ba group gye tuli subsequent Rupaleria Group bakimanyi baba balindiridde listi evuba mu faculty of business and management ne batuula mu meeting it's almost 3 days bakola ku bintu bya Victoria yoka scheduling abaana abo abafunye omukisa ogwo ne bagira kajja kwesanga buli wamu abakola real estate program ya real estate and property management designing na Mera investments basinga okuoninga ebizinga mu Kampala wano ne Crane management services they manage the biggest number of properties kati abaana abo babeera mu bizimbe ebyo someone ajja kubeera property manager ng'ekyokola kimanyi ajja kubeera wa Mera investments ebya construction abimanyi kubanga bakolera mu Vicon iyo construction company ya Rupaleria Group babeeramu n'amanya ebyebyapa ndiringa nabyo bwenti kubanga bwenti registeringa bwenti bwenkola kati zo na processes nga azimanyi n'atafulumanga ali awo ate n'ayitamu mu kubangulwa n'avaamu nga kyekyo market kyetaaga kyekakatale kyetaaga so we tailor make we revise our curriculum every now and again every 2-3 years we make reviews netuzitwalayo mu national council tetulina program etali accredited netumanyawo kati events management tulaba buli omu agira tent netukolawo tulina program ya events management ku diploma ne bachelors tumanya events zino ndowooza ngera bwe tulaba nti buli omu asobola okwefumbira emmere ewaka ne bachef batraininga ne events sinti buli omu ajja kuva eri awo gane let's professionalize this thing nogenda n'olambula abaana nga waliwo student wange yali ayina pate gya organizing nga ye manager waayo naye ng'ebintu yali tabimanyi ku Sheraton ali mu events management yagenda kwa ya KCCA but I was impressed n'ogamba kino kye twagaliza abaana oteeka ku career guidance ng'eyo gye tugambe career readiness kibayambako so nsuubira oli yagadde okubanga obutafuluma nga ali wa kibugu ate nga talowooleza mbu bagenda kumpa mulimu nga naye alina byasobola okwekolera alina bw'asobola okutetenkanya nsuubira Victoria University kiba kifo kirungi nnyo
kubanga era nga mami bwagambye tetutudde naffe bastaff batuyiza workshop buli kaseera waliwo workshop ejja ti kakati mugenda kusomesa bwe muti kakati so weesanga nti n'abasomesa abajja balina obuzibu bwa IT balina obbiika kubanga abaana betutendeka bamulembe guddako si bamulembe ffe abamu balina enkola nze bwe bansomesa bwe nina okukola ki tusomeseza ba future n'abakakati twagala basomesa kubanga ekyakati tujja kuba twerimba so yensonga lwaki tuyise mu mitendere preparing students for the age of AI gwe mulamwa gwa graduation ey'omulundi guno. What message do we have for students abagala okwenrollinga ku Victoria University and also the ones moving out? Because era ya AI yinza okuba like yakachaka kati, but you are in an era of technology that ebintu ebisinga olabanga abaana ba Victoria boyogera naye for them they are so into they're like, mwena mkola IT kusomero lyamwe. No, we don't. But they are more that side. So what message do we have for students looking forward to enrolling, first of all, in Victoria University? Waliwo omulalanga essaawa eno tamanyi kiki kyakola balina muzadde we bali mukola ba Terefayina essaawa eno. Convince them that AI is needed. Nti essimu ngoye mama ngo kuba nti essimu ejjudde nga nze alina ogikola. Kati kyenyiza obagamba mama wange yabadde akikonyeeko emabegaawo n'agamba nti omulembe oguddako n'oguliwo kati tetukyayinza kutunula mabega awatali AI oba oyagala oba toyagala gw'olaba n'abalunda enkoko gye bujjakaawo buli kimu olina kikole technologically AI nakolera projection eyo tinjagala kulunda enkoko bweziti ne bweziti neetaaga ekintu bwekiti ne bwekiti nenjibuulira neetaaga kukola ki kati tekitegeeza AI tegenda kunnundira nkoko ziri oba naye mbulidde ekyokukola ki ekyokukola kati bino neetaaga birungo byenkanawa si oba okitegeera kati ebyo bintu nembi screenshottinga AI agenda bimpa mu seku nti akatale gw'olowooza obutale wano bwemba njagala exporting ebintu byange wabweru nsi ki gye banagira polisi z'eggwanga zino ziri ki luli gogo yabituwanga naye nga woofunira ekituufu kyoyagala ng'osomye ebintu bingi n'osoma wano naye AI kyokka kyogibuuzizza naye AI kati akatale Nairobi wano omuziziko tewali ku booda kati bakola bwe bati mu real time ekikolebwa polisi eyakolebwa jjo tewukyetaaga kuwangala kati South Africa ticket ejja kukosinga bwe n'okola ebibalo byawo mu time eyo kati n'ogenda okola ki kati ne mu butale bwa Uganda nabyo bwe kigenda okuba so oleke kumala biseera emirimu gino kampani ezatwala abantu bwe bati nange njagala kugira bwe so nkoze ntya okola ki okulaba nti ebintu so bwatyo AI bwegenda tuyamba it's a tool it's not an enemy mama wange yakozesa analogy ennungi nnyo nti sifu bisolo egenda tulya naye eri effumu lyetugenda okukola ki okukozesa okufumita ensolo Victoria University ekujjukiza nti balina graduation yaabwe ey'omulundi ogw'omunaana September wali emunyonyo ku Speak Resort ku Convention Center abatafunangako omukisa kujja mu Convention Center mujje mufune akakisa kano mujje mufune akakisa mulabe abaana abasomye baba bali trained obulungi abagenda okulabika nga ate bajja mu nsiika ya business nga bagenda tuteekako competition so bw'oba muzadde ng'onoonya ekifo eky'okusomesezaamu omwana wo nkugamba ekifo kimu Victoria University mutuule mukkaanye mujje ku ssomero mukkaanye kubanga n'ebisale nabyo mujja kulabika nga ate mubisobola nze Penny Nantume program olutindo akuume atakuumira mpeera. The moment has arrived. Victoria University invites you to its 8th graduation ceremony on the 28th of September, 2024. Join us at the stunning Speak Resort Convention Center From 8 a.m. to 3 p.m. as we celebrate the accomplishments of our exceptional graduates. Experience the pride, the excitement, and the beginning of new journeys as our graduates step into the world, ready to make their mark. This isn't just a ceremony, it's a milestone where dreams take flight. Victoria University, the university of you.